3, 2, 1, 0. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amarungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah okuswasira kwe n'emirembe gye lubeerera ku mbaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nemusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yarda. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba lubeerera tutebese ebyo Allah byasiimira nga byagala, atuwe n'obusobozi obubikola, atugabire al-ikhlasu fi l-qawli wal-amal. Allah tumusaba atugabire okukola ku lulwe ebikolwa bye tukola n'okwogera kwe twogera. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nga hadithi ntuufu teyina nsonga, ojagisanga mu sahihu targhib wa tarhib. yagamba sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin aw amatin illa walahu thalathu akhilla. ma min abdin aw amatin illa walahu thalathu akhilla. teriyo muddu musajja wadde omukyala, teri muntu yenna okujjako nga alina mikwano gye, nga ne mikwano gye egyo gyakumpi naye. teriyo muntu awangala ku nsi illa walahu akhilla wa ashabun, okujjako nga alina emikwano, naddala mu gyo mubeeramu egy'oku lusegere. naye omubaka yatunokolerayo emikwano esatu. omukwano omulala ogwokuna Allah nagutuwa mu Quran. omubaka yagamba nti khalilun, buli muntu alina ow'omukwano, yaqulu lahu, nga amugamba nti ana ma'aka, woligwa wendigwa, nga bwendiwo, fakhudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta. wefunire kyoyagala kasita mbeerawo, okujjako kyowulira nga gwe tokyagala ekyo kyobooleka, naye nze kembeerawo, funa kyokola otya, kyoyagala. obwomukwano oyo omubaka yawongerako naga nti fahatha maaluhu, ezo zensimbi z'omuntu mu butono bwazo n'obungi bwazo teriyo atalinamu.
buli omu abeeramu ne kalinamu butono bwako n'obunene bwako. Naam, era buli omu byafuna mu nsi muno byetuusaako bisinziira ku wa mukwano oyo gwalina. Eziri mu nsawo zeziramuza emmere gyonoolya. Abagagga balya bufe, babateera awo emmere, sente mweri mu nsawo babateera awo emmere ey'ebika byonna, n'agenda nga alondamu bwakoze ati bwayagadde. Kyatayagadde kyatalya, naye nga katuula ku bufe. fakhudh ma shi'ta wadaa ma shi'ta. Tegeregese newabeerayo mu Kampala wano abalina obusente, bwaba atumya lanchi agamba nti ndeetere emmere yonna, kawugo kateekeko ne kalumonde, tulinayo n'ensuju nti ezo zireke, akawunga toteekako. khudh ma shi'ta wada. Enva zonna gyeziri, ndeete ki? Ekyenyanja ekya boiro gyekiri, waliyo ekyenyanja ne waliyo ekiseeka n'ekitali kiki, nti pulira njagala kulya kitali kisiike, kyoba oleeta. Naye ngaobusobozi bwalina mu nsawo busobola omutuusaako buli kyalina. Newabeerayo alina aqallu min dhalik, nga sente zenyini zabuuza nti ebbiri zino nzitetenkanyiza oba ntya sobole okufunako emmere nfuneko n'enva. Zibweguli kitegeeze nti eziba mu nsawo zezikuwa levo. Awo tuvuddewo, oyo buli omu amulina, walillahi alhamdu. Allah bwe yali ayogera ku mukwano oyo yagamba nti almaalu walbanuuna zinatu lhayati dduniya. Oyo akoma ku nsi ate olina gyolagayo naye. Era omubaka yagamba bwe yali amuvaako n'agamba nti fahatha maaluhu, eyo yensimbi y'omuntu. Waliyo atalina sente? Okay. Omukwano owokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa khalilun, abantu balina mikwano gyabwe, naye nga yaqulu lak, nga akugamba nti ana maaka, ana maaka. Leka naawe woligwa welikola ntya? Woligwa wendigwa. Wabula ono mbaka yamwogerako n'amugamba nti naye abeera naawe nga akugamba nti fa idha ataita baba almaliki taraktuka, wangaala nange ng'omanyi tuli wamu, sijja kulekulira mu mbeera zonna. Oli mugagga oba oli mwavu, oli mulamu oba oli mulwadde, wooli toliiwo, nze naawe teri kijja kutwawukanya. Wabula awantu wamu, idha ataita baba almaliki, lwe lukeera ku makya n'okonkona oluggi lwa kabaka, tosuubira kuddayo kundaba, ebyange naawe bigenda kukomaawo. Naye nga tetunatuuka ku mulyango ogwo tuli fenna. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti fahatha, oyo omukwano ogwo oyo tewaliwo atamulina, kubanga hatha ahaluka wa khadamuka wa iyaluka. Abo be bantu bammwe, abo be baana bammwe, abo be bakyala bammwe, be babba bammwe, be ab'eŋŋanda zammwe. Mu ngeri yonna gy'obeera, omunaku abeera n'abantu be nga bamwagala. Sajja abeera munaku ng'alina obwana, naye obwana bwe buyita taata. Tebuyinza kulaba mugagga wa ku muliraano ne bumuwa ebyali erya taata. Okubaawula ne baga nti agenze ng'amaze kutuuka ku mulyango gwa kabaka.
omukyala w'omuntu bw'abeera ddala nga mwesimbu, abeera ne bbaawe mulwadde, mulamu, mugagga, muki vulaba nti abatali basiraamu byebirayiro byebakola, onoomwagalanga mu ngeri yonna, era bwe batyo ne bawera. Bansangi zino abajja balina ebyabwe byebanoonya, ng'anoonya obugagga bw'atabulaba nga ti nze obwavu ngo yakola atya. Naye abakyala abeesimbu nga ddala yafumbirwa omusaayi omwami nga amwagala, nga mufumbiddwa kubeera naye, bw'abeera omugagga abeera naye, bw'abeera omwavu abeera naye, mu bulwadde abeera naye n'obuki ne mubulamu. Bwe batyo bawangaala. Bw'aba taliiwo amukakasa nti alina kyasubwa, bwe bwayimisiyo. Tegerekese abazadde bwe batyo bafaanagana n'abalala, naye ekyabwe idha ataita baba almaliki taraktuka. Baba almalik, almaliki huwa Allah walbabu huwa almaut. Kabaka ye Allah, n'omulyango kwe kufa. Tuli wamu? Bw'oyagala tafsiri y'ekyo, qul a'udhu birabbi nnas maliki nnas. idha ataita baba almalik, maliki nnas, maliki nnas ya Allah. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin. maliki nnas ya Allah. Teri atuuka gyali illa bibabi lmaut. Asite ogukwata nga bakutwala ngaogenda kusinga naye kutonda, naye awo bakuteeka mu kinnya, bano ba ahluka wa khadamuka, abaweereza abawaka, twala tugende. Bwe bamala okukuteekayo maasalaamu, ndomu ngaakwata olugendo. Jjukira gye waleka kitaawo gye wamuziika n'ennyoko gye wamuziika, olwaleero oli mu kibuga. Eyali afiiriddwa ku mukyala, jjukira gye wamuziika, leero oli ku bibyo, naye ali ku biki? Abakyalamu abali eyo, eyali afiiriddwako omwami, jjukira gyali gye wamuteeka. Kyekyakutulawo alaaka bainakuma. Eyafiirwa ku mwana, jjukira gye wateeka omwana wo. Aina al alaaka? Akakwate kaluwa. Assawab tikakola katya? Omubaka yatugamba nti akthiru min dhikri hadhimi ladhat. Mujje omuyitirizanga nnyo okujjukira omulyango ogwo ogukutula wakati w'omuntu n'ebyo ebimuwoomerera. Mu bonna abaafa tekyali alina wa mukwano. Bwe babeera bamashaikh oba bw'oyinza okwogerako abatugatta, teriyo mu abo Allah bwe yajjulula ng'oyinza kakasa olwaleero nti lahu ashabun fiina. Yali abaddeko n'ab'emikwano muffe. La Idrisa Rwazi toyinza kukkiriza, waliwo omusiraamu bamuyita Rwazi kubanga yamuvuganga, atambulanga naye, naku zino sikyamulaba. Ala alaqat, nkolagana eyo ey'abazadde, ey'oluganda n'abantu baffe, eyabulamu. Khalil owokusatu atali mu hadithi, tusooke tuddeko mu aya. Allah subhanahu wa ta'ala omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam, tunatuuka ku aya, ku hadith, ku aya, omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti almar'u ala dini khalilihi. Abantu babeera n'emikwano gyabwe gye bayita nabo, gibasaza mu kabu, naye buli omu abeera ku nkola ya mukwano gwe. Naga nti falyanzuru ahadukum man yukhalil,
buli omu abeeranga mwegendereza ng'alonda ani gwanayita naye. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mikwano egyo yajogerako naga nti al akhilla yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqun. Abantu balina emikwano gye batalinako kakwate, si nsimbi si luganda naye nga ba mikwano. Waliyo ekiseera nga buli omu agenda kubeera mulabe wa munne okujjako almuttaqun, kujjako abalina omukwano nga mwana wattu okubeerawo kwagwo kwazimbibwa ku kutyani, kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omukwano bwe guzimbirwa kutali kutya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yawma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila wa qalu ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Emikwano gye tutayinaako kakwate Allah atwekesa, n'atulaga nti giyinza okutubuza, n'atwekesa olunaku abantu lwe bagenda okujejjusa nga bagamba nti laqad adallani, yali mukwano gwange yeyambuza yeyansula mu buzibu. Ezo aya zitulaga ti buli muntu abeera n'omukwano, naye emikwano giteekwa kwegenderezebwa. Tolonda ogutajja kuba na mugaso lunaku lulisinkanaani. Mukwano ogusembayo ombaka yatugamba mu hadithi gyensoma, nagamba nti wa khalilun, abantu balina mikwano gyabwe naye nga bayita nagyo buli we babeera, naye nga gibagamba nti ana ma'aka, nze ndi naawe, siyinza kukulekulira, siyinza kuva wooli. haithu dakhalta wa haithu kharajta, woyingira ne wofuluma tuli bulembwe. Tubeera bameka? Babiri. Oyo ye atugamba nti tutambule naye era tagenda kutwabulira. Oba oyingiddewa hatta idha dakhalta alqabr, ne bwoliyingira kabuli ogenda kubeera nga abantu bavuddeyo, malayika za Allah zimaze okubuuza ebibuuzo, olabanga asigadde obwomu, ogenda kulabiraawo nga bwobanga walonda mulungi ng'olaba akujjira fi surati insani, mu kifaananyi ky'omuntu alabika obulungi, omugambe nti ate gwani, fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bilkhair. Ekifaananyi ekyo nendabikayo olabikanga ng'omuntu ajjira munne mu bulungi, gwe gwani, naye nga wetuziika omuntu tumuziikawo bwaja, agenda ku mwana okula amugambe nti ana amaluka salih, nze emirimu gyo egyo giwalongoosa. Allah akumpanyisirizaamu n'akunteeka mu kifaananyi kya muntu, mbeere nga nzija nkubeesebeese. Yawangaala naye ku nsi omuddu oyo omukwano oyo, emirimu gy'omuntu azze nga mulungi bwatyo, gyegyo gye yakolanga ku nsi. Bwe yayingira kabuli bw'oyo asonze, ate ow'emirimu emikyamu agenda kulaba nga ajiddwa omusajja qabihul wajhi qabihul mandar, ng'alabika bubi,
amwongera nnaku ambuuze nti ate gwe ovuddewa yonoonyako ki ndi mubizibu byange lwaki tondeka amugamba nti siyinza kukulekerera nze mirimu gyo siyinza kukulekerera wooli wenteekeddwa okukola ntya omuntu oyo aba yeyongera tahassuran wa nadama aba yeyongera kunakuwazibwa wakhaidhu kharajita bwe tulifuluma mu ntaana zaffe era agenda kulabanga yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min suin tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida wayuhadhirukum allahu nafsahu. bwoliva mu ntaana ogenda kulowooza nti omuleseeyo allah agamba nti lunaku lwakusisinkana byonna byemwakola mu birungi nga weebiri n'ebibi nga weebiri nga buli omu yeegomba senga akaseera ako kabadde tekannatuuka. bwetunuulira ab'emikwano egyo bana mikwano ena emikwano ekirina dawamu ekirina okugenderera omuntu yandibadde nga emikwano ebiri agitwala nga gyabuvunanyizibwa era gyeyandifunye omukwano nga gwakutya allah subhanahu wataala. beera ne mukwano gwo nga sababu y'okubeera nti mukwano gwo yakubeera nti omulinamu akatyani allah subhanahu wataala kyekiba kimusembeza wooli. kubanga ye illa almuttaqun oyo gwoba onoonya era gwoba ofuna ajja kuba wa mugaso gyoli. nam bw'aba akulemye nga tomufunye tolonda mukwano ataliye beera ku lulwo. omukwano owokubiri omuntu gwe yandifubyeko fuba nnyo ku mirimu gyo fuba nnyo ku mirimu gyo okugirongoosa. ma yanfauka faddal kyokakasa nti guno mulimu mutuufu mu maaso ga allah wange ngufunamu nja gufunamu empeera ogwo gwoba okola otya gwoba weefubako kubanga gwe gugenda okusigala nga n'emirimu gyokola okola gigyo emirimu gyokola okola gyani emirimu gyokola okola gigyo kuba teriyo akolera munne. ntegerekese tokola emirimu egitali mirungi kubanga bwona ogikola era gigyo gijja kufuukira akalimu obuwuka. hal min khalilin ku mikwano egyena olinako ogwa namaddala